Ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti ey'ewa Kiso omwami Kasirye alabudde bannayuganda bakyalina omuze gw'okutiisatiisa bannaabwe n'okubakuba ku nsolobotto nga baliko ensonga ze boogerako, n'ategeeza nti kino kimenya mateeka era nga kino si baakukittira ku liiso. Okutiisatiisa abantu kukome. Njagala okusaba okutiisatiisa abantu kukole ki? Kukome. Ono okulabula bw'ati asinzidde busawuli ekiri mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti ey'ewa Kiso ng'abadde agenzeyo okutawulula enkaayana wakati w'abatuuze n'Abachina abakuba amayinja mu kitundu kino ng'abatuuze bagamba nti amayinja gano gabakosezza ebitagambika. Ssentebe Kasirye awerekeddwako abakulu okuva mu poliisi, abakulembeze b'eggombolola eno abakulembeddwamu Ssentebe Ntume Peter wamu ne bannamateeka kw'ossa n'abalala bangi ng'abatuuze batottodde ennaku gye bayitamu nga n'abamu bagamba amaka gaabwe baagaddukamu dda. Ojjinja olubwatuka muwoga yatikira mu ttaka. Umonda avunda. Bana nsula ku nsibo mulaba. Saba osinza bankwegayire nsanyuse nnyo kwaba leero. Tato bonsonyi bwambera mu nyumba yange nsanga abaana bange mukama wange. Olekera okunoonya. Balumiriza abakulembeze b'akakiiko ke balonda okulondoola ensonga y'Abachina be bagamba nti tebabayambye nga bano kati beegatta ku Bachina okubalabya ennaku. Naye kati tupangisa olw'okuba ebifo bye twagula tetusobola bizimbamu. And you busy telling me nti Omuchina bw'anaasalawo. Ate mwagala kuliyirira bintu byonoonese ne mutuvuluga buli ajja mugende tetulina webalirire. Wabula kino kijja Ssentebe Ntume mu mbeera n'ayambalira abatuuze bayise bannanfuusi ng'agamba nti buli akosebwa n'agenda mu ofiisi ye amukulembera butereevu n'amutwala mu Bachina era ne bamuliyirira. Abantu mbabeereddewo nze nkugambye mbala abantu abasukka mu 15 nga mbalwaniridde naye oli akugambe nayambayo abantu basatu ensonga nebuuka. Ku nsonga y'omutuuze agamba nti yasenguka ku kyalo olw'okukosebwa amayinja g'Abachina, Ssentebe Ntume ne osi w'ekitundu kino Kabasala Zebron bategeeza nti ono alina emisango gy'obuliisamaanyi nga kati agigasse ne mu nsonga z'Abachina. Emu emisango gye emirala ejaddizibwako emabega eyo era egiri mu kkooti. Mwawulirako ebyo nti Kyosimba yakwata omukazi biki. Nze mwennyini yinza okuba kyekyamunyiza ye ensonga eyo agikuba byayogera nga abikuba ku Bachina. Ye ssentebe w'ekyalo kino Kawaga Edward agamba nti abantu kati baafuuka banyuunyunsi kuba abantu bano buli lwe bakosebwa bayambibwa kyokka nga kati babyegaanye. Tubayinza okubawuddusa. Njagala nnyo omuntu mu lukiiko luno ayogere ng'akaaba nga tebaamusasula naye be baasasulako baleme kulaga nga bwe bataasasula go ge mazima. Bwe twogeddeko n'omukwanaganya w'Abachina n'abatuuze ku nsonga eno nga yenna Alongo Nabukalu Silivia ategeezezza nti naye yeewuunya abantu abamala okusasulwa ate ne beefuula kuba n'ebiwandiiko abantu bano kwe basasulirwa weebiri. Medi ennyumba etoyi twagisasula essente ze yasaba wane wa Haji embuzi ye yafa bamusasula embuzi eno. Abantu bo balowooza nti eno kampuni bwe yajja obwavu bubavuddeko. Y'omu ku Bachina boogerwako gwe tufunye okuyita ku lukomo lw'essimu ategeeza nti bakoze ekisoboka okulaba nga baliyirira abantu bano nga n'ekyalo bakiwa amazzi ag'obwereere nga balina n'essomero lye baabazimbidde lye bagenda okubakwasa kyokka kati bateekawo bino okubatiisatiisa. He's saying that it was the blasting caused the damage to the TV and they get money from our company. You see what we are doing. The truth is that we are supplying them what we are using our electricity to supply their. These days, somehow, like after 1 or 2 weeks, we are going to construct a community school for them. Wano omwami Kasirye wasinzidde n'ategeeza nti wakugoberera ensonga eno okulaba nga buli ludda lufuna obwenkanya waleme kubaawo lunyigirizibwa. Ya kwenfoosinga okutuuka ku muntu asembayo. Twogere tuteese. Ensonga z'eddembe ly'obuntu ziggwa mu kuteesa. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.